Kankubire Palaso mubuze ku bya Fango nimpulye kyagamba namuteka mulawudi eyisimu Mayanja family Palaso UG tewali babo gamba otya muganda wange ndio gamba otya kakati ka video akasatuletinze nnyo ntiyo bya abana ba Fango nikato batte Ronga badde mazima nemba tekitegedde ndi noweeyo omunda wali yannengera Badde mazima tekitegedde ndi omunda wali yannengera mwana akutteka video omwana agikutte video njirabya tesatuletinze ku TikTok abana bagipika ogenda kukola otya Brad badde sisuubira nti omunda waliyo omuntu kati ogenda kukola otya bino bibadde bya diseedi mbadde mmanyi nti tebiriiwo obukola bwabyo bya mensi kati ogenda kukola otya simanyi nange tukyasalasala amagezi wano ne management yange naye manya Lubazo zakutte dda muganda wange zo zankutte naye ne management esala amagezi wano tulabi kale Brad kyakabi nnyo Leka.